These results the Commission was declaring were from the various polling stations. Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno bannayuganda baavaayo ne bagenda beeyiwa mu bifo eby'enjawulo okulonda omukulembeze w'eggwanga awamu n'ababaka ba paalamenti nga wayitawo ennaku 2 zokka akakiiko ne kalangirira yali awangudde mu kalulu ng'ono yali Yoweri Kaguta Museveni yadde ng'abantu abamu tebaali basanyufu. Olwaleero ssentebe w'akakiiko kano Justice Inondo Abakama afulumizza ebyava mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga mu bulambulukufu okuva mu bifo ebyalonderwamu wabula ng'ebifo ebiwera ddala 83 okuva mu disitulikiti ez'enjawulo by'Abakama agamba obululu bw'eyo tebwasobola kubalibwa olw'ensonga ezitaali zimu. That the results of 83 polling stations with a total number of 54,357 registered voters were not included in the final tally due to various reasons that include 1. Allegations of ballot stuffing that resulted into violence and destruction of the voting materials. Byo ebyava mu kalulu okusinziira akakiiko biraga nti Yoweri Kaguta Museveni wa NRM yawangula ku bitundu 53 n'obutundutundu 38 Nadira Robert Kyagulanyi Ssentamu owa Nuupu ng'ono yafuna ebitundu 35 n'obutundutundu 8 ate nga muna FDC Patrick Amulia Toboyi ye yakwata ekifo ekyokusatu n'ebitundu 3 n'obutundutundu 26 okusinziira ku by'Abakama. Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta 6,042,898 6,042,898 representing 58.38%. Kyagulanyi Robert Ssentamu 3,631,437 3,631,437. Cylinder 38,772. Kabuleta Kiza Joseph 45,424. Ono era agenze maaso n'ategeeza ng'akakiiko bwe kataayiiya bye kaali kasoma ng'ennaku z'omwezi 16 ekyambogo wabula kaali kasoma ebyo ebyali biva gye baalondera. The results were declaring, where are they coming from? They were coming from the field. Absolutely. They were coming from the field, from the various polling stations across the country where the Ugandan voters turned out in millions, as we have read to you the figures, 10 million Ugandans, plus Ugandans, turned up to vote. And you, the media, you captured some of those Ugandans on your cameras. You're flashing them all over the screens. Even the polling station was not very close. All over Uganda, no polling station was. If no polling station had opened, then you say, Chairman, tell us, where are you getting these things from? Ku butambi obuzze buyitiŋŋana ku mikutu egimu nga bulaga abasirikale abakuuma abantu abaali babba obululu bye Bakama ategeezezza nga bw'atali ku social media wabula okunoonyereza kuli mu kugenda mu maaso kubanga byandibanga bijingirire. People pre-taking ballot papers. You know, as I keep on confessing my sin, I'm not on social media. Yes, I always confess that sin before you. That for me, I'm not on social media. But I've seen people have shown me those footages, those are on social media. They have shown me. And we have taken the step to ask the police to verify the veracity, authenticity of those footages. Guno si gwe mulundi ogusoose akakiiko k'ebyokulonda okuvaayo okulaga ebivudde mu kulonda wabula wakyaliwo abawakanya ebyava mu kulonda naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Sarah Nakandi, ACV Select ey'enjawulo. There's people queuing like voting. Then you ask, where are you getting them from?